kwa lipoota yafulumizibwa gye buvuddeko aba data report ku nkozesa y'omutimbagano mu Uganda eraga nti ku bukadde bw'abantu abasoma mwana mu butaano ebitundu 4.3 be bokka bakozesa omutimbagano ng'omuwendo guno mutono nnyo bw'ogerageranya n'abantu abali mu ggwanga ng'okusinziira ku bakugu abakola okunoonyereza kino kivudde ku buseere data akozesebwa ku mutimbagano bwaliko kw'ossa ebbeeyi y'amasimu agali ku mutindo agakazibwako erya smartphone. Gavumenti ng'ekwataganya ne kampuni enkozi y'amasimu ya Techno batandise enkola ey'okubunyisa enkozesa y'amasimu agali ku mulembe mu bannayuganda okusobola okulaba nga buli omu yeefunira akakisa akakwata essimu eyasseereza okusobola okutambulizaako emirimu. Minisita wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi agamba nti mu nkola eno gavumenti egenda kukendeeza ku musolo gwateekebwa ku data kiyambeko bannayuganda okweyunga ku mutimbagano batambulizeeko emirimu gyabwe. Ebintu ebikwatagana ne ICT oba devices oba computers oba data yonna tukendeeza oba tuggyeyo omusolo kati buli omu asobole okugula smart devices, buli omu asobole okukozesa internet kubanga tugenda kusala omuwendo gwa internet kutandikana ne 1st July. Balyomunsi abadde ku mukolo Techno kwetongoleza simu yayo empya ey'ekika kya Camon 20 era ategeezezza nti omukago gwe base ne kampuni enkozi y'amasimu ya Techno Mobile gugenda kuyamba nnyo gavumenti mu nteekateeka yaayo omuli n'okwongera ku misinde emitimbagano kwe gitambulira. Twagala okulaba nti tekinologiya ekwate bugumu ati buli omu mu Uganda asobole okukozesa tekinologiya omupya. Kati ekimu ekizibu kye tulina nti smartphones ne smart devices nga laptops, iPads, tablets ozanga nti omuwendo ogukyaliko waggulu abantu abangi tebagusobola. Ebeera faster. Simu yaffe enkadde gye twali nayo yali 120 Hz eri 160 Hz. Kitegeeza nti n'oba oli ku internet tejasika ti baba by'oba olaba bitambula mangu. Ku nkozesa y'omutimbagano gwa Facebook mu Uganda Balyomunsi agumizza bannayuganda nga gavumenti bwekyali mu nteeseganya n'abakulira omukutu guno okulaba nga batuuka ku kukkaanya ku nkozesa y'omukutu guno era asabye bannayuganda abagukozesa okubeera bagumiikiriza. Naye waliwo enteesagana wakati ya gavumenti ne Facebook. Gavumenti ekulembeddwa ekitongole kya UCC kati bali kumpi kukirizigana oba bamaze busonga butono busigaddeyo kujja kukigulawo kyo.